Olw'obutali butebenkevu obufumbekedde mu bitundu bya Rwenzori, ab'ebyokwerinda mu ggwanga baavaayo n'enteekateeka y'okuwandiisa abavubuka abaagala okuweereza mu ggye erikuuma ebyalo erya Local Defence Unit, era bangi bettanira enteekateeka eno wabula ye batuuse bejjusa. Here almost it's 2 weeks and other people are in Kavera barracks are doing training. We are waiting for the second phase and they are still pushing us even up to now. Where now even we don't know how we are going to manage the life, because we have already used all the money that we have and now we are on the streets. We are calling upon the president to please listen out to our cry, the youth. We want to join the army and to fight for peace in our country, to bring stability. Abavubuka bagamba nti obutali bwerufu obweyolekedde mu kuwandiika abagala okweyunga ku ggye lya LDU bwandibalemesa ne bagijjamu enta nga n'abamu baasuulawo emirimu gye baali bakola ne bagenda beewandiise. I came here for the purpose for the recruitment, which I had it was supposed to be on 10th. So I left my job from Kampala coming here for a serious issue. But now reaching here, it is 2 weeks. Since then, no action done. They should come out and tell us what we are supposed to do, and they should give us the exact date. Because now we are here every day. We are like mourners here. Nothing to do, no information given to us. All the requirements as in the statement, I have them. From P1 to nursery up to the university, I have them, sir. I qualified. I get to be qualified, but then I'm still here stranded. Enteekateeka y'okuwandiisa yeetoolera mu disitulikiti 6 ezeetoolodde ekkuumiro lya Kibaale National Park n'ebitundu bya Rwenzori Sub-Region nga yatandika nga 27 omwezi oguwedde, wabula waliwo abeewandiisa edda wabula nga tebamanyiddwa banaayitibwa kuba beewuubye bakooye. RDC w'e Kasese Right Joe Walusimbi bano bakakasizza nti essaawa yonna baakuyitibwa wadde nga tayogedde ddi. Okulikuluutinga kujja kubeerayo naye kati siyinza kuwa lunaku lutuufu kubanga nange nina okulinda bakama baffe okutubuulira eri eki ekyokukola. So nandibadde nsaba abaana baffe baganda baffe bagire nga bagumiikiriza paka nga tumaze okubabuulira olunaku olutuufu. Naffe bakama baffe ne baana batugambye nti bajje Babamu basabye gavumenti eveeyo n'enteekateeka y'okusasula abasirikale ba LDU kibasobozesa okuweereza obulungi. If they want to recruit LDUs, which is our wish, which is our desire, let them provide the pay for them. But if they think that they are going to train them, work for nothing, that you have given them a gun, then you are going to bring more of the faces and troublemakers in this country. Moses Mutabali yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.